Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira. Osibye yotya ampuliriza. Wasuza otya akola webale wonna wosinzira okutuuliza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Manyi ebyokukola bizibu nnyo. Nina mikwano gyange abakedde okumbuuza wayi gye tuli. Sewungu Joseph Gonzaga kwetuli. Bobo oli kumpi naye mugambe radio kweri. Gamba ne banno abalala nti kwetuli. Gasimbagane kweri. Mungu bw'aba akyatusaasidde ng'atuwadde obulamu ne buno obuvunaanyizibwa tujja kubukola. Abantu tujja kusigala nga tubeweereza naye mu kwegendereza okw'ekitalo gye mu kwagala okuweereza yabadde asazeewo avuga akagaali okuva eggaba ajje nga nsiraaje saagala ate kunvunaana ng'abaana bakusanze ku Krokotawa ne bakuba akatayimbwa nti ate Siraaje yadde agenda Gasimbagane ne bamukuba akatayimbwa naye nti Siraaje akatayimba k'okumusana au Krokotawa actually wetwogerera insecurity egenda increasing Johnny n'abantu benasinkanye ku kyalo gy'ensula nga banga nti wali mu nsonda wali n'okudda wali nti abavubuka bakakuba abantu mu biro bibiri abantu basatu babakubye obutayimbwa and it's painful naye twawudde kyabadde Kaisotonya Masasi so tusabe nnyo mwanga buuza abantu abatuliriza Mukama mulungi abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna okutwalira awamu musibye mutyano banyabo ne basebo nsookera ddala nange okukozesa omukisa guno okwagaliza mikwano gyange abangi ennyo naddala abakristaayo beewange koze baba abakristaayo baba Protestant abantu bonna abacelebratinga Easter babeere ne Easter ennungi nzibu ekigambo nnungi ku Easter eno Katonda tanashifutinga mu kifo kye kyatuddemu era essala ya buli omu ajja giwulira anti mbuzo Easter sukulia abadde alowooza mu kulia Easter kureflectinga kulowooza nti oli yazuukira nga bwe yagamba kiddemu kibazo azuukidde nga bwe yagamba aleluya nalowooza kulya nkoko Easter has a big story mu kiseera kye tulimu nti kintu kyakwewaayo okufiiririra abalala n'olwekyo ndowooza abantu abali mu amuziwe kufa ng'olwanyisa ekibi yes kwanti oba olwanirira ofiiririra abalala nti lebe kiba kyetaaga gwe kutwalayo wa life abalala babewa balungi n'olwekyo butunuulira abantu worldwide ba health workers lunaku nga luno I think teri kyoyinza kusaba teri mukazi yasinze kumpa maanyi nga yabadde mu America mu New York nga ayina maternity leave ye ya myezi 5 nga yakatambulako emyezi 3 kati banne bakola naye nga ayogera nabo ku masimu nga bamubuulira need n'obwetaavu naki kye bayitamu okujjanjaba abantu ba COVID n'alekawo omwana wa myezi 3 n'agamba nti sisobola kuleka bannange ne burden eriwo teekeddwa okugenda negatte ku lutalo negatte ku mulimu n'olwekyo abantu ng'abo abeewaddeyo naye mu kyalo basanga bambi honestly abakola omulimu nga beewaddeyo batambula olusi tebalina na good protective gear ne bagamba lw'omusana oyo alabika alimu obulwadde ne bavuga ambulance ne bakukima Katonda buli omu amusasule musera n'abakoze ekisa mu kiseera kino va ekyokwemulisa naye ekisa ekiviira ddala ku ntobo y'omutima n'osanga omuntu gw'olabanga nga genuinely enjala emuluma n'omujuna namwe Mukama Katonda abasasule si byakwemulisa kwegaba ate nze obusiraamu bunkugira bugaba ogaba bwogabisa ddyo konotamanya nga munnabyabufuzi kizibu nnyo okukitambulirako naye ogezaako okulaba nti
kyo kitambulirako n'obugunju naye abangi abakola ekyo ate munange bawangula nga tebakoze ekyo lindako mandevu Moses eriya abakayana nti signal eri mu interference genda maaso waliwo abawangula n'otuuka wootuuse nga tokoze ekyo in other words osobola okubeera n'olinnya ate nga tokoze ekyo naye n'abalonzi bazibu bwe bakuwa akalulu ogusooka nga tokoze ekyo bumala okutuuka ngaaga nti aluligwe lw'omushana gwe twalonda wali mwavu kati twakutegedde wanoze aboogera ebyo I have research baba tebakulonda in most cases research yo abasinga okwogera ebyo baba tebakuwa kalulu kati nyinza okuwangula abantu ekyo bakyerabira nyinza okuwangula resounding nempanguza 65%. Kitegeeza nti ku bantu 10 bosanze wantu wonna likely abana tebanondangako kakati gwe naye okusanga nga nawo osanze nga bonna bali awo ate batera okutambulira mu kinywi kati oyinza ki ng'ogudde mu kakundi kati twakulonda kati ojo tagaba naga ira ne babira gwe yali akuwadde ki mostly bachallenginga nya abakulonda beba musaba mga kati gwe wawagira rw'omushana yali akuwadde yo kigwe so nenga bana abagamba abatambuza that propaganda ebisere bisinga baba group etakola ki etakulonda so group yakulonda ebisere bisinga ekwagaliza okukola ebituufu irokola omareko Charles buza abantu Yunus Kasirivu sebo mita wano tuwezaawo mita okuva ku buli omu ate studio engeri gyetejjudde abalala gye batazze tuwerere tuli bulungi not even more than meters bigger than a meter agwagwa sembeddeyo akweraliikiridde okyogedde n'asemberayo naye nze ku kibazo distance gye tuli ku lyalizulya eshosho we are too close onakyoyogera mazima tweddemu abatuuliriza abatulaba ne ku net yena gye muli okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi nawulidde omubuulizi those are imams or sheikhs ababuulira enjiri y'obusiraamu ng'agamba nti okay ntagamba nti olina okwogera emirundi Katonda w'amaanyi olina okukyogera emirundi 5 mu lunaku Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musimanyi olw'obulamu ate ekyokubiri mukulu kibazo nafunamu ekikangabwa mu weekend but you see a big deal sanze tufa ne tugwawo olw'obutamanya omwana wange bakiyita etya mu Luganda detestiko yakyuka kati bwekyuka ate neesiba omusi oguleeta omusaayi kati nga badokita bonna bogendako bakuwa painkiller emergency esaawa 4 fene tumane na kusatu okumanya where they do it from nga lyafudde dda so simanya abankwatiddeko omukono and okusinganya omuna by the way abawuliriza baffe ku radio Simba Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa simanya basobola okubeerawo ne mechanism abantu okumanya where do we go because edda bagendanga mulago nebeera one stop nga gukasogenda ku reception nogamba mutwe gunuma ng'oli amanyawo wogenda na kurefari nga consultants we bale naye kati wano olina okwenonyeza nomanya akola ku byensigo kibazo abeerawa akola ku kino ono and wena we tusookera oli agamba nze nsobola ate tebalanga na they are not allowed kulanga kati bosokere wa kibazo nomugamba kyenda kinuma yagamba nze nkisobola natandikirawo panado manya biki genda mu siskani magenda mu bice ebyo ogenda okumalanga you run out of emergency ampuliriza gasimba ganene bannamawulire wano ku radio Simba Charles nkukulisaayo nakula nenkusasira nenga Charles n'akagaali mu season eno okwevacuating omwana omanyi olumubi bate binnatuuka close to you owuli aga nti n'abalwadde tembatwala mu kubirara DC nga nti kati omwana omuto ogenda muteeka kagaali mabega ogenda kukola otya but so is life kati obango yagala kweta bizo tuyogera ngejo watambudde bano bajja kujjayo eberekera nsi togamba nti gundi yantuteko we Bukenya my professor afa Bukenya wanabadde naye mu bino yamanye ebyama byaffe utambula kisayansa
Ampuliriza naye abantu bayiro bi soldiers amubanji bayine emiwe mirungi mwebali naye tobabulira anko a weekend of course story ya COVID-19 egende ekula ndoza ensi gyo yahitinze ensi emu esinze okufamu abantu ndoza America yawezeze 2,000 mu lunaku olumu nga bafudde. Which state? America. Atunulira ekifaananyi kino ensi ebadde grapplinga weekend newedde nsoma omusajja mwango ono nawulira referringa ku kimu ku bitabo bye The Urban Gorilla bamuyita David Kilchunen ne mbadde nsoma David Kilchunen ng'atulaga abagorilla n'ensi bwekyuse ekyensoma kati ekisembayo bakiyita The Blood Year naye bw'ogenda okutunulira naga nti balumba Charlie Hebdo Bufaransa ne batta abantu bayitirivu obungi ogenda okulanga tebassa 10 n'ekisembyeyo mu myaka gino 20 gye batta abantu abangi ennyo yali 9/11 the Twin Towers mu America tituukira ku namba zezimu abayitale babalumba ne babattamu abantu 19 ensi n'ekankana wano ku Westgate Nairobi bebatta tebawera 10 mulundi gumu naye it was chaos wetwogerera kakati nze ndi mu luzungu bakiyita morbid ndi omu ku bagenda okutunulira ziri ennamba embi ennyo era ntandikirawo ha leero bafudde bameka si bawonye bameka bwe ngenda okunoonya bwe nti nga Italy ekendeezezzaako bavudde ku 7 kati bafa 4 naye bino okubiteeka mu kibuga ekimu is terrible wetwogerera of course ngamba mwala wange nti bw'otunulira abantu positive to look at numbers nogamba 2000 nolaba 2 and 3 zeros nolaba 2 ne 0 3 nemga nti no tunulira essomero ly'osomeramu ng'eggayaza linza okuba lina amasomero agaweza 2,000 si mangi naye kati gwe teebereza olunaku lumu ne baga nti essomero lyonna lyaweddewo kabojja yonna abaana boolaba ku parade nga bayitirivu bonna lumu one single day bakoze ki teri kifaananyi kibadde humbling oba wakirabye nga bodies abantu abaali unclaimed babadde babaziika mu mass grave mu America nga babateeka mu mass grave mu America nga emirambo ekyala story endala eri ku COVID pite esinga okubeera humbled leero ekiro simanyi obwezi essaawa otera okuba nga otunula ku channel emu oba Sky erese what is in a theatre abalwadde ba COVID nga process y'abantu engeri pite okufanga tewali wo completely nga mwana owotakola ki taliiwo kigambo kikulu nnyo ampuliriza agasimbagana of course olikyali yaliikirira bwe balanga nti tumusiye Mutebeera agenze naga mu biseera bino n'ogenda nga twagenda kubeerawo speech ampuliriza of course tukedde olunaku lwaleero nga Dr. Dumba Nsambya yali director wa Mulago Hospital yali executive director Mulago Hospital abadde medical director Nsambya Katonda naye yamujjulu Dr. Dumba abadde expert neurologist emyaka giwezeko emabega naliko client weera ne complaining olumu ne ngamba omu ku bakama be ku body naye Dr. Dumba nga ye director w'eddwaliro omusanga ali mu clinic that was his passion nga ayina abantu mu clinic ku lwokubiri oba ku lwokuna abasoba 10 ku line nga yalesewo office gy'alina okukola the administrative duties nga director nga nti gwano we wali passion yange nga alinda buli mulwadde kati olina nga nti tagenda kuvaamu okutuuka saawa nga 4 ekiro nga amaze okumala client asembayo unfortunately nga Charles bwagambye ezo speech tezina gye zigenda kubeera kubanga bw'ofa obudde buno ennaku zino abantu baziikana ku makya weziwerera 6 baba bakumaze
nga ogenze Dr. Dumba Katonda amusaasire ebyamusobako amumuze mirembe. Of course weekend President Museveni yakomyewo simanyi ekipya kye yayongeddeko kwongera kafyu ku boda ne mu ndowooza ab'obugaali teyabongeddeko. Kwachagala kumulabula betimaliyo kwachagala kumulabula kabadde ki kafyu ku boda n'agissa wansi naye banstereddeko ekipapula ekyaffe naffe manyi tulina essential service luma mungalingi ebirala ndowooza yasigadde ali waliwe yali omulundi guli n'awera ababadde ku luguudo nalowooza nti abantu bakiyisaawo ade badduka ku luguudo but I think awo nawo twetaagawo moderation. President yatulaze ng'adduka emisinde ng'ali mu kisenge kyenkana poloti yange mujensulamu yonna ye mudiro mwe yabadde addukira mu ofisi ye ofisi eka yenkana poloti wensula yonna. Kakati president ayina the privilege okubeera nawo kubanga president ne bwe yamaze bwe yagize ati ngaddukira mu office nengenda nkebera mu bifaananyi byange emyaka giwezeeko emabega twali tukola ku consultancy emwe oku rolling out USE enfunda eziwerako president nga tugenda tumusinkana ku makya ku ssaawa emu ku makya kati n'atulambuzanga naga nti nakedde wano mwe mwakedde ne muddukako ng'alina jimu nnungi nnyo nnyawe nakasere konze naye yandibadde namwenkanya n'agamba abantu bino byembalaga bya sho nenze nina wano jimu temanyi ya sudiru era ekifaananyi nakikebedde n'enkijjayo ng'ali mu jimu asitudde ebyuma ati kumaca naye ate bw'ogendera ku ekyo kati we need an audit because state tesobola kugula jimu ku ssente z'eggwanga omukulembeze n'ogibeera n'okola press ups 3 n'olemu okusa koza batasobola kwogera kigambo Charisi katukole challenge n'ekyobwenkanya nakyo nti ku myaka gyayo eri Museveni 75 ku 8 myaka 8 beera mu jimu wagaga abajja mu state of the art gym bw'abanga akoleeza asatu awo musajja yakoze. You see when you do 30 bw'omala oba osootya ampuliriza. That's why we check the heart. Amawulire gonna gajjuddemu story emu ya COVID wano e Uganda twagenze okumaliriza wiiki ng'abeewo wa prime minister babakutte okuva ku permanent secretary mukyala gwe atudde kintu babakutte nti bayongeramu mu ssente ze baali bagula ebintu baguze beeyi waggulu ne baleke beeyi ya wansi but of course okwongera mu whichever way you look at it. Story eyo gyegenza okuwunzikira nga evolvinga nga ovudde ku mawulire gano ag'empapula agali official nga the undertones ziraga nti eriyo story endala enneneko. Twali wano mu studio omulundi guli naatuga nti why bakiyisiza nga naye waba muwanga tebannakiyisa sente zagenzedde ezisooka zatuuse ku akawunti ndoza kati tekikyali secret nti aponye ye sente ze yazifuna ahead of time. Bano bagenda okudiringa ne situation mu parliament simanyi oba etteeka lyekye libakkiriza eriye yaŋŋambye nti mukkiriza okuspendinga ebitundu 3.5 nga eri tebannayisa simanyi butuufu bwakyo. Wandibaddewo ne ssente mu contingencies fund. Okay, bana bakola Public Finance Management Act yawa government liwe nyingi nnyo mu budget. Sisubira 1 bayina gye bayita environment okujja ku account endala okuzza ku ndala okujja ku vote yemu n'ogenda n'ozijja ku program obubaddemu n'abimanyi program this n'ozijja within a vote osobola okujjako sente 10% ku buli vote n'ozireeta n'obako kyomala osobola kukola reallocation naye yejja with approval parliament etambula na roll senga omulimu gutambula ne sente ze wali otaddeyo ozigira neera ngono bagambye twayita ne kitwita contingency fund bagamba contingency fund bwomala okukola budget ya previous year oddira 0.5% ya previous year nemugisa mu contingency fund ezebigwa bitalaze ezo size ziri mu Ministry of Disaster Preparedness
omulaba twagamba nyo bamisinga new contingency fund agamba ate muyina disaster preparedness no ezo size eziba mu disaster preparedness ezo zo contingency kibera wali ekigwa ebigwa bitalaze neera ne semateeka ne Public Finance Management Act ekkiriza government okuspendinga 3% kyebayita prior eziteetaaga waliwo eziteetaaga prior waliwo neziteetaaga prior approval kati 3% unfortunately abakyogera ebyo babadde bakyamu nti kabanga ka trillion katutula ku 41 eza last year ez'omwaka zino zandibadde nga trillion emu point 400 unfortunately covid agenda okujja nga twazitema ngezo bazirya dda ngezo za prior bazikoona dda kubanga ezo zebasooka olumala okumaliriza budget byemwaganye ebimu nga wali bazispendinga nga babaleeta mu parliament minister ya approving a prior postmortem era yemu item esinga okubeera ate yo sente zaayo tezibula ezeeyo zibaawo so kati kyo kyagenda okujja nga kyova baasose ne bakireeterawo mu parliament immediately singa babadde balina 304 billion ku trillion yemu tebandibaddewo na panic bandikoze etteeka libaga nti within 4 months twala mu parliament ate otekeyo just ntina spending up for ratification nezo sebo abakulu bali bazi mwena dda kati ngezo tezikyaliwo kuzino zagenze okujja naye tosobola nokisa ku prime minister's vote account eyina sente sobola okolawo environment bwe bityo Charles ngenda kutandikira awo wennyini bagenze okukola saaki ne basangayo ebijerekani kati nenzijukira nga bakwata nga balumba koni naye basangayo ebijerekani nejerekani mibalaga balaga koti ye jita wamu nejerekani kugamba bajerekani babeera ki it's pathetic but chaza wennyini wengenda okutandikira ebintu bibiri one mu parliament weekend nade wano ne Ibrahim Semujunganda ngangamba nti tabadde mu parliament okumala akabanga ye mutitizi yanga nti ye mu batitizi tasangika nti awulirira ddala nga ali criminal okuddayo ekewuwe okubeera nga yali responsible kuleta kaunaka naye ate n'amanya ne banna abagenda naye ate n'abagenda mbategeera kubanga tulina obuvunaanyizibwa eri eggwanga naga nti kati balance eyo wakati awo eyinza okuzibuwala naye ebimu ku bye yabadde appointing out naga nti mu mbeera y'akazigizigi eriyo dikoramu gwe tuteeka ebbali etugamba nti okuyisa sente kati nga muwangazi abadde ayogerako bano ze baasaba for the emergency buwumbi 3 n'omusobyo naga nti ezo bwe muzireeta ne muzipresentinga parliament teyandyetaze na lukiiko lulambo oba oliawo wandibaddewo intervention ey'enjawulo okusobola okulaba nga biyita mangu naye n'ateekayo alibi eri emabega naga naye ekizibu nti ensi yaffe trust yaayo ya munyotto nti okugamba nti kaseera ka kazigizigi tuli mu kuziika nti amabugo tugateekako kitabo tetukolawo accountability nti gwaleeta amabugo gakwase muwanga ffe twamuwadde obwesigwa nti ekizibu ky'ensi eno nti muwanga gwe mwakwasizza amabugo muba temunnava magombe ng'agamba eyasigala ku poloti ye nti akakadde nkaleeta leero olw'eggulo era awo kati wewali obuzibu kati awo where is the balance kubanga olina crisis weetaaga sente mbagirawo weetaaga okumuvinga baŋŋambye nina be nayogedde nabo mweno saakasi w'okukwata abeewa prime minister olina ngamba nti Peter while abantu bayinza okwabusinga privilege naye njagala otunuulire ne kino nti tuyina supplies ze twetaaga supply omu yatuwa supplies nga ne kawempe emu bwekiti abantu bagenda tugamba nti twadireyinga nti naye okufuna supplies ezimala kawempe twali twetaaga ennaku 3 nga baleeta ye supply omu nti kitegeeza walina okuexpandinga breadth
ofune muwanga aleete kibaza aleete gundi aleete kakati awo mukuleeta abangi eriyo abuse eriyo bakibaza abajja obbi abusinga nga ba individuals but eriyo so ne bali abajja okubbiramu but eriyo capacity issues naga nti naye n'obusobozi nga tetulina ssente kati ebyo byonna obimiitinga otya wakati awo ekisooka ng'ogendewo abano bamuwanga olina emergency ssente ozeetaaga bali mu luzungu Madam Speaker committee tukomeo mplinare nabadde mpawa n'ekyokulabira ku Dr. Semongerere ndooza ng'amaze okuwaabira constitution sijjukira which particular case baakomawo ku amendinga constitution ne batuula mu parliament. I think it was second then as deputy speaker or speaker yatuuza parliament n'ekola first reading n'emutating parliament yemu naga nti kaakati nti eno parliament yemu efuuse committee of the whole house tie ekiwandiiko tetugenda kiweereza mu committee emale wiiki 2 nakyo wano twekyusizza tufuuse committee of the whole house nannyonnyola neteeka naga nti committee ebeera delegated by parliament kukola ku lwaffe kati ffe weetuli katugwekolere era ndooza mu nnaku 2 sittings 2 ez'enjawulo kyali kigenze. Is that where we're at? Is that what we should do? Yes. Mbadde nsaba nkitunulire ku angu eno. Are we handling emergencies? What should emergencies mu Uganda ekiguddewo? Ekiwatukula. Ekiwatukira. Kyetuliko kati tuli ku kibwatukira. Bwe tulanga tuli ku kibwatukira. Tuli ku kibwatukira ki? Kyekiriwa kyetuliko kigudde tekiraze. Yes, kyekiriwa ekigudde nga tekiraze because tuyina bibiri, tuyina covid buno obulwadde obussa abazungu butta abazungu because omuzungu kufa 10 mu America kintu kyamaanyi nnyo engeri gye balina national health service system nga nnungi. Kati emergency zetuyina za covid oba emergency zetuyina ziva mu bunafu bwaffe mu kulwanyisa covid kutabaawo. Because kyetuyina prevention measures. Kati prevention measures zivaamu emergencies, right? So tetuhandling emergencies za covid nti abakute covid beeyina ku ttaka bali mutwalo gumu therefore beetaaga bino. Kyetuhandlinga kiri nti okulemesa covid kutambula waliwo ebivuddemu. Now, so the first emergency in my view yandabadde kunoonya bamuwanga kivumba abasawo n'obatwala Italy ne balaba utwagaza kandozo ntege I'm talking about I'm talking about running management. No bali abali mu kizibu kino already bachi managing ayo kite because you see mu Italy eyo ne mu America ne mu Bungereza waliyo success story waliwo abaawonye, right? So tuyina okumanya bana abaawonye Italy kubakwatibwa total recovered bayina emitwalo 3 kuba meka relation abafudde bameka abakafa Italy guli omutwalo gumu mukana bere guso olaba nti abaawonye basinga omutwalo gumu muke ola abaawonye basinga abafudde. That's a success story. So emitwalo 3 eyawonye bagimanagingze batya. I will give an example. Nabadde njogeramu ne mkyala akazwe former vice president nagamba the best hospital ekewo okumanya nti mwanga kivumbi alina covid emukutte naye ku level gye eriko it is manageable, right? Tena wakutola ku level za ICU omutreatingero otya ewuwe. So then how do you coordinate n'omutreatingero ewuwe nga mu society togitadde mu trauma because already society kali traumatized ye bwera wa covid ebemanye genda kugwawo at society tebalaba mukuwona. So all those are emergencies zenyine za covid. Now katubo ulira mukulu Museveni ngakola fundraising and mayito akola wano omulanga ku radio Simba nza actually my view eri nti omulanga gonna guva wano esala yafe gitwagira kati Ssaabasajja naleeta million 10. Ezo million 10 zaaki which emergency does it address? Because okugula pick up brand new n'okitwala erukunjiri you are addressing what emergency. Singo gamba nti katwetegeke tubeereyo ne ICU extra 10
and ICU ventilators ebyuma ebyo IC 10 zetaga billion 3 banange tuwezezaako million 8 tukyabulako 2.2. You really see a focused response to an emergency kati sijoli. So therefore mindset yo nesooka ya bubbi. Obubbi is not necessarily kunyaga noteeka mu nsawo noteekayo, but mindset is selfish. Omanyi munange by the time tunavira mu kino buli district ejja kubanga inayo pickups 15. You get president oyo. Yeah, you know that's his mindset. Ya ugosookerako agenda okusettinga systems zino ono mukyala ani ono ave gwe yataddeko ava Bushenyi Rwakako ava Bushenyi okurutu nga mind ye kwokubula soloza z'obwangu njagala bwe tunagenda okuviira mu kino nga nyinawo balance yange eya pickups 15 in a district to address what oyagala pickups 15 oba 5 whatever it is mu district oyagala ku addressinga ki what is in his mind boba akujinterrogatinga nti corona endala bwerijja ezo 15 zituyambe aloza kalulu. What is this thing gaba aloza kwere system nti visible district yabadde ina deficit ekibadde kibolako ebadde ina pick up mu abadde achabula pick up. So what is he addressing? So that's where you have a problem. Now then you go to obubbe bwennyine nti oyinayo omubbe akyali tali kurudu nnyo because ono mere ya munaku naye ono omunaku atalina description nga bwe twagamba luli that you are highly indebted poor country. That ono omunaku atalina definition endala that is a vulnerable poor. Vulnerable kyekitegeeza ki? Ogamba labagwa tekaliko ali mundebole yakati yabako isigwete gwe kibazo gye twakulira eyo kuswayo suzeko mu kutiya nga yebrangiti nojingira mune webaka. But still atao because na gisuramu awate sali vulnerable because ni kutiya linalingina oli akuwe envunza kutiya ne cyali kirago ekutiya no bisaiso no ekirago kiba kyabyayi mu rusuku ngire byayi ekirago kirabika kiri comfortable kusinga kutiya anti kutebukoza okwebika ngo because tugenda kukikozesa ncha kuleta obulo so tugenda kukisala ate kati ngoyingira muri ngeleta omani mu byaro ekirago ekutiya ekikubiro ekikubiro kimanyi ekikubiro kiba ku lugoye lwa mukyala nga agenda kyalimiramu ati se kinzaye bakimbikako kyalimiramu ekikubiro nguli matabagala ngoye seri akwate ku kade kyakwatako nettaka omanyi ekishuma kati waliwo ekibuka kyo kikuyingiramu omwana bwafuka ku buliri neighbor bwafuka ku buliri kati wale ebibuka ebijja kikuyingira mu buli nekibuliramu bakiyita ekicuma kati nawo still you see a poverty kyekinoso that one is poor but is still not vulnerable. Kati ono gwe wabbye asinga ko emirundi nga 15. I don't even by the way otambula mu butambala you may not have a definition of poor and vulnerable. Naye olaba ono mindset ye yabbye ate yabbye poor and vulnerable. Now, okumuba is not the problem. Ate kubirwaniramu. Because what you are seeing with Nakalema is not an investigation on corruption. No, lutalo kumbagana. Because if wakola ko intelligence inform you know kunonya motive ye. Banyana ka manye kibazo yakala tambala na mukazi wo. Kati cyo you know kunonya katugumpa the information no yagaza obazachi. Oyagalanja ukanye mchara. Oyagalanja ukanye mchara wange. Chichicho oliko yagala kunyononera maka oba nawo mchara wangu amusabye naagana ogamba you know byosoko kunonya ebyo. Kati ona arrested Nakalema message. Na manye wano babye. Katugo you know kunonya what is mind yeri wa is it patriotic? Ntiyalo midwa then ate no nonya ne response ya Nakalema spirit ya tambula ngeya Bank of Uganda saba yobo jijukira anabakute bakwatidde ki ebe yabadde waguru ne baleka ebe ya wansi kati jagala ombuliro abadde supply nga ku be ya wansi nga sona kuyingira mu procurement process mwanga Kivumbi ayine ebijanjalo ya 13 mwaguze ya kakaaga ndaga mwanga Kivumbi abina does he have ebijanjalo ebimala because so price is not enough
oyinza okukotinga pricing eri wansi naye nga tolina capacity deliveringa specifications, packaging, transport ne distribution n'ebirala. Kati olutalo lwoyina sikuba munaku ate omunaku alivulwa olutalo oluliro wamanya ate kubirwanamu either ono ayagala ayole buyozi oba embagana yaganye etc and so but all those are still emergencies studies are covid zino are emergencies eziva mu measures mu kulwanyisa covid eremo okukola ki eremo okusaasaana. So covid yobo eyingirawo engeri gyeyingira mu Bungereza gyeyingira mu Bungereza, you would have different dynamics. Now then you go into giving money. Botunulira ensimbi zonna ze boogera zino ze allocating, it's not money. This state has money because you are talking oyogeramu trillions of the budget. I remember mu lutalo lwa Northern Uganda Kone Mukulu Museveni yasala cabinet ministries 30% simanyi oba kyajjukira buli ministry ng'agijjako 30% instant yayita mu parliament. So tewali kigaana Mukulu Museveni okusala 30% from every ministry instant n'aziteeka mu covid bwebanga really this is a national emergency. And my submission eri nti kuye ne deep state, yes there is a problem, alwanyisa problem erimo okubaawo and mbadde kumpeo nga musiima kwekyo akoze musiima because twagenze mu lutalo kukimukozesa because ebingi tusaka kurwana nitiyomba nalyoka akikola omu n'agaana naye ku kino yatuyambe katutambulira wamu, but it's not an emergency enough. Nsinga eri emergency enough ngekuba core interest of the deep state, of the survival of that deep state. Again, among ministries, najayo 50%, even if it meant 60%, instant from ministries, ngaziteka wali. Then now we go into the national task force. Both you see now all our mindset. Banya wajiriko. Bajabatia in the national task force. So whatever wachibazo, no whatever mwanga chivumi, no whatever romshana, composition eyo, kate ekwa depth, ekwa otunulere mu mindset yoli bichibera byayagala okufunamu either kujawa kauka or there is something else and you know kutunulamu because initially nga hotel go wesasulira abali ku isolation. Now abali ku isolation government yekola ki yebasasulira. How are those mugayita ki hotels? Not hotels because abanji bali mu houses, those flats bali mu those flats bani bananyinizo. How were they procured? Because it's the task force yekuteekayo sigwa gamba munya isolating naye munya isolating mu hoteli ya Mwanga Kivumbi. No, it is the national task force yegamba enyumba hoteli ya Mwanga Kivumbi gituwe tuteekeyo ki gamba nti nyumbani yeteeke enyumba gogenda okusupplying emmere wamu n'ebirala. That's also a procurement and I have no problem engeri gyokikoze because it is an emergency. Toyina kuyitira mu PPDA naye bwoba osazeewo okutulaga nti mwabbye ata investigating is not CID. Investigating extra cash ya Bank of Uganda nga ne report neka tutulabanga ko even preliminary report kati byona bituwe bwoba toyagala birekeyo. Why bw'oleeta kino Mwanga Kivumbi akyali mu lutalo okulaga abantu type ya kawuka kano n'engeri gye katambula n'engeri gye tukalwanyisa because abantu bana bakukitega ate n'omuleetera bisitole ebyo bagenda mu bisitole ebyo. You know fe waffe nga bwe nagamba waliwo abafa nogamba yafudde bulijjawo bafa kati oli bwafuna gamba katwahwa nga tuggwawo kati ekyokubba bulijjo babba. Would that be a story? In other words, it would be shock nti eno scheme yona neggwawo ng'oli talina gutiya za sente ezaakoze eki zabbye. So my view would be yes there is an emergency egenda okujja nabino biyinza okuvaamu emergency. We need money and Mukulu Museveni akolenga wakola bulijjo ateme mu ministries atekewo fund, but problem yayo is management of that fund. Now bw'oba ogamba nti Ssaabasajja akwate ensimbi azikuwe, then Ssaabasajja naye abeere part of the management of that, because you see you are talking about a national task force. So if it's a national task force, what do you lose
nga Ssaabasumba is a member nga ali ku team eyo. What do you lose nga the monarch which has contributed nga naye sobola okubeera part of the overseeing system bino tebandibaddewo naye bw'oba ogamba nti the private akuwe sente but management of that private akuwadde sente ebeere partisan toyagala namuwanga Kivumbi as a political act atuulewo to manage but you are saying yaleeta akuwe and I support aleeta akuwe aleme correcting operation but let him be part of that management ebeere transparent simo okuchuzinga bemukoze eki bemuchuzinze. Now priorities should be discussed. Sugo government hanze njagala pick up njagala brand new no team egwanga yenonye byera according to the field ebiri emergencies. Charles nja kuddewo specifically ku bintu ebyenjawulo. Honorable Mwanga njagala kutunula wammwe kati nga parliament nalistinze ebintu bino wammanga nenga nti kakati essaawa eno mwe bino bitwagala okumanya okuva eri ewammwe because Charles atuwadde broad picture nenjagala okuva mu parliament interventions kubanga nalaba Abamerika nga batudde bayisa $2 trillion mu snap abamu balonderaka tebayetaaga na kujja naga nti nze nebayo ba procedural people ne kati bakyayomba America kino kyemugiyisizaamu ne bwe twagenda mu matalo w'okubiri tetwakiyitamu tulina okusigala nga tuli farm n'ebirala. Nze ndi kawadi njagala bitambule. Interventions mwakoze intervention mu direction ey'amalwaliro mu ssente ze bazza okusaba ewammwe mwatutemeddeyo ezigenda mu malwaliro nze bino wammanga nabiwandise byenjagala okulaba. 1, are you giving staff equipment more money? Are you calling back staff? Kubanga mu lutalo eggwanga lya Israeli erimu ku bikikola obulungi obusinga buli mu Israeli yali abaddeko mu magye the reservists okutuuka ng'owezezza emyaka 75 obeera w'amagye ga Israeli era lwe balumbibwa bagenda babayita kusinziira ku myaka bwe batuuka mu state ewaabwe ya red nga bavudde mu beige n'etuuka red ab'ensanvu mwenna temulinda kuyitibwa mweyunga bweyunzi kuki state y'obuvunaanyizibwa bwayo ku making sure nti muwango w'ensanvu bwajja tulina gamboots z'anaayambala oba amagye tegambala gamboots bana batumanyiza bubi tulina boots ez'amagye z'anaayambala tulina emikebe gy'ennyama gy'anaalya tulina byana ebinaamutwala mu field nga wa 75 naye nga tali mu kunyigirizibwa alwanire eggwanga lye. Have you thought of the medical staff ne recall eyabali ku ttale abaawummula baga nti wayi sikyakole naye essaawa eno nga tubeetaaga. Next, medication mwagiwadde ssente eddagala erineetaagisa mu kazigizigi kuba nawulira president ng'ebimu abikubiramu olwali angenda kwogera n'abayuzizindi wawo wano abali wali ey'embalala emukono be baani Katerega alina okuba nga abamanyi wali ng'ewa Muyinga abakola eddagala quality chemicals I think naga nti nja kwogera nabo bankolereyo chloroquine ekisooka nti oleeta akati abaga abantu bajja ne balowooza nti amazima chloroquine agenda kumukolera badduka misinde genda gula chloroquine naye nga ebyo president abikubiddemu olwali mwina intervention eri clear ku medication ne medical supplies ne medical needs ze tuyina. Evacuation president ali mu kusaba pick up and Kama is a beach. President oyo emyaka si mingi emabega nadde nkebera ddi Katumba Wamala lwe yali IGP. Katumba Wamala yakyalira omugenzi mu Lwana chenda mumeka chenda mukaga to 2.5 ndoz thereabouts yakyalira omugenzi mu Lwana bwakyalira omugenzi mu Lwana namukubira endu namugamba wano mu industry area batubanya abantu baffe tebakyajja. Katumba naga nti ekizibu kye nnina sina capacity to patrol this area. No, 2.5 mujukira nga akuba muwanga emboko ku popular resistance. Omugenzi mu Lwana namuwa pick up then namugamba nti nkuwadde pick up. I still remember to patrolling ire wane waffe ko Katumba abasirikale mbayina bwompa pick up
nja kuwaaki abasirikale batuuleko nekikakinga fire abantu bonna mu industry eri ya buli bagagga we baali nga basonda pick up. Mwami Museveni yali munyiivu nnyo. Naga state ina capacity. You are not the fundraising officer for Ministry of Finance. Yes. You've never been appointed as a fundraising officer. The government has waliwo crisis actually after that by deploying Operation Wembley. Yattawana abantu e Kampala. But President oyo asabiriza pick up olwaleero. Luli yali avunaana Katumba. Nti onfuula otya omuyinika agenda nga asabiriza. Twina capacity. Indeed, the police subsequently got, I think, among the most facilitated agencies. Of course, medical imports mujja kudiringa nazo. Eriyo ekirala abantu kye batadiringa nakyo economic interventions. Nalabye banka zagambye zigenda ku rescheduling amabanja, but that one the order is not clear. Muwanga wano yagenda nava wano nga kubidde olwali mu bintu by'abapangisa nala nti abapangisa nti abantu babasonyiwe rent. President bwe yazze naga nti rent mu freezing. Anatwa fees. Ekyo kitegeeza mu rent gwe manga mwenzi ja fees. Well, Charles Gochayogera kubasula ewuwo bakadongo kamu. Nenze ntunulira n'abasuubuzi abapangisa ewa Ham, abapangisa ewa Sebalamu. Kitegeeza ki kino? Nti essaawa eno Sebalamu tabakubako kufulu. I mean, all these interventions, then the social intervention, there's the security interventions. Kakati intervention njagala otandikira eri wanga baba wadde ne muteekako ssente. Yes, intervention is esinzoka ye strategy y'eggwanga gy'erina. Whatever intervention is informed by the strategy. Strategy ey'eggwanga yali ebadde contain ziyiza akawuka kano okugenda mu bantu. Okay? Because reality eri nti bekagenda mu bantu nekafuuka viral nekatandika okukwata abantu bangi obusobozi bwaffe okutaasa abantu buli next to zero. Kyova olaba Peter waliwo a slight justification lwaki ssente baali olina oziteeka ku security. Nti mu intervention mwe muli lockdown bantu basibire ewaka curfew bichi n'olwekyo security nga eri so critical mu strategy eyo. Police army olina biteekayo sente ezasooka okujja mu ku supplementary. Kyova olaba 80 billion thereabout figures nzina ali mu motoka zaali zigenze ku security. Nogamba okay kino kitu saga jakuga ku intervention saga kugira my opinion ku oba kyacheta strategy. So strategy badde soke ya government kuziza kawuka genda mu bantu. Okay? Now ministry ya health netuwa worst case scenario. Neganti fikati tu planninga nti intervention yeyo eyinza obutamala netugenda mu worst case scenario. Ne batugirayo gye bayita Chinese model. Eteeka population y'abantu n'abasobola okufuna COVID. Ne baga nti oba oyina population yonna wogina 2% eya population ejja kufuna akawuka kano mu worst case scenario. 2% eya Uganda ku million 4 ngekuwa emitwalo 8,413 thereabout. Ne baga nti bofuna 2% mitwalo 8 nga gifunye akawuka gikwatibwa 20% bajja kwetaaga hospitalization. Kiri kazibwe kyabadde agamba lw'omushana nti emitwalo 8 be gifuna akawuka si gyonna egifunye nti ojja kwetaaga ogitwala mu ddwaliro. Okay? Naye abaneetaaga hospitalization bajja kubeera 20%. Kitegeeza kankwene true figures no. Kitegeeza nti emitwalo 17 gijja kwetaaga okugenda mu ddwaliro. Emitwalo 15% of the hospitalized bajja kwetaaga intensive care. Kitegeeza emitwalo 2.5.
jijja kwetaaga ICU wetwafaultingira Chinese wetwatraininga Coatis model nga bate baga nti 2% of the hospitalized will die nti 2% kubagenze mu ddwaliro bagenda ICU abagenze mu ddwaliro 2% kati kyebabala ya ICU percentage ebanene kyebabala abagenze mu ddwaliro 2% nga bajja kufa nga bo bategeeza 13 kati Chinese model yali tetegeeza ekyo. Chinese model yali ekulaga ti China we yafunira emitwalo kati tuogerera ene emitwalo nga 8 mu 1000 you can cross check naye yali emaze okufiirwa 13 bobo gendedde ku Chinese ti mitwalo 8 mu 10,900 8 mu 12 yafiirwa abantu sofa 13 nezisoma I know those figures kakati abantu 13 ku mitwalo 8 kigeza tugenda ku Chinese model betunaba tulwazize emitwalo 8 fe tuba tujja kufiirwa emitwalo 3 because you take time is 10 moyo 8 oteka mu time nebala boba ali bakuyirudingidde nga bagamba nti agojja kufiirwa 10 meka 3 chovolaba mu minority report yafe yasoka to challenge the authenticity of that analysis of the Chinese model tibofo ate trend we badde America yaweereza bojitunulira wewereze mitwalo ana mu kintu yebadde genze mu mutwalo n'okusoba ogw'okufiirwa mitwalo 5 ina abantu omutwalo gumu mukanana okyeba nti Italy labwe when you extrapolate mu mathematics awo bangobera mu kibiina ky'okubala nga bagamba ku extrapolatinga ebyo kabu bogikwata n'ogikuba booti global jakuwa ekifaananyi kyekimu. That means there was a mismatch mu Chinese model kati ngate bogenda ku model nokola mismatch ne interventions zo tezijja kubeera adequate nenga bias kimei katika nkubulire botunulira nga twetaaza abantu 16 hospitalization bed capacity je tuyina ngegwanga ebitanda kiri emitwalo 4 mu 1000 private and government kulika abomusujja kulika abazaala private and government kulika aba just a magnitude chetulina wano bed nga buli segati n'obutanda buli mbubaliddemu obuli mu gombe gombe is okay obuli mu RSS center 3 nga mbubaliddemu muina emitwala itegeza muina deficit y'ebitanda ku mitwalo 16 muina deficit y'ebitanda emitwalo 11 awo njagala okuwulira ne tuinterviewinga ne tugamba tujja kulu kakati abo beba hospitalization n'ekyo oyina deficit nga bonna batadde mu ddwaliro ojja kubeera ne deficit ya mitwalo 11 kati ekirala kuba ali mu intensive abetaga intensive care kugambe jijja kuba emitwalo 2 n'ekitundu oyina ICU units private and government n'ebitanda byazo 50 there about bagamba 10 nebo bogende ezikola nene bweziba 10 andi ogambe ebitabo bigamba 10 bogende ezikola ziba 50 kale katabawe 10 bawe 10 kale tubawe bisatu no teziri website don't be ina ICU 10 kyogava twade tuba questioninga nga botunulira ku budget je balese nga botunulirako notunulira oyina bilioni 3 byotaddewo kinana kuzo zitadde ku security sitekanso eno eya mongi eno ya Lukwago mwali meya bino si yabikoze nabyo mubulidde ne yewunya nnyo ogenda okulaga nga yagala milioni ya 10 bilioni ya 10 asatu kolaki kumapinga kukolaki mobilization n'ebimu ku items ezabaddemu kugulira ko kusasula PA wa speaker wa deputy speaker PA wa mayor ogula furniture nenga biri nina document gabiri ku covid fund mulimu n'ogula furniture ogula furniture ne kompani bano bafadde mulimu gula not only from the furniture but the owner report nenga ebyo
cabinet yabiyisa because bigenda okujja mu parliament cabinet ebiyisizaamu egambe nti mutwale mu lukiiko lwaki lw'eggwanga era okukakkana ababadde baagala biliyoni 3 Minister wa gundi n'amala najja without no reason aga kati kali mumpeeye 11 netuga kati netuga kati ne 11 zinnyonnyole n'agamba nti ne 11 zaagala from 30 ne zimulemu kukola ki okunnyonnyola naga kati temumpe kuba twabiyitamu twali tumulekedde miliyoni 7 za social yes okuva ku biliyoni 3 gasigaza rusa. That's what you could do justifiably ezagendanga mu mobilization n'ogenda but I'll tell you a side story kati nezisigala ogakaniraga ati kale actually nze naleta ne amendment toke sitekaso ze tuwadde buli district buli division ya Kampala tujibalenga district ra population density nga buli district tutadde million meka bisatu originally later I will tell you the bataddeyo nga batadde billion bisatu million bisatu buli district kati ne quarter tujibalenga district ne tubala mukaaga time 3 ya 1.8 round off tugaye kamutwale billion meka neneze bi wabaddewo ekitakoleka nga tukaye tusigenda ku magombo bebabadde bazalocatinga wali ku schedule ne baganti sabitegedde bulungi ne baganti kakati mu Kampala mutwale biliyoni emu ne biliyoni endala egende mu ministry ya Kampala kakati obabuuza minister wa Kampala biliyoni akawumbika covid okagazaaki that's for another day abalikola audit general saga kifuka singako kijja kujja kumulamwa MPs sijja kunzija kumulawo kakati ne bagenda mu maaso ne tukula olunga tulesa formula nti any saving je tufunye elsewhere egende mu ministry of health. Another story comes waliwo sente tugamba okugenda ku local government RDC aberene motokanya at call because ali mu activity eno running in a secretariat kiri understandable, very understandable. Nenga waliyo isolation centers nga ziriko 4.8 million. Why you surveillance money? Ngeriko like 1.5 million.